Katabazi ku mulundi guno yakomyewo atenda nsimbi nga bw'erinzibu ya kukola kubanga yali amanyi nti bannayuganda bokka beebonyaabonya naye ate agamba bye yalabye mu America ate byamumazeeko ekyewungula. Katabazi agamba nti ng'agenda mu ggwanga lya America era nga bw'atera okukola okutunoonyeza emboozi. Yatuukidde mu kibuga Las Vegas nga bw'okimanyi nti ekibuga kino kyakusaasaanyizaamu nsimbi eri abo abaazikola edda ate nga n'abazinoonya nabo omukisa we bagulaba. Katabazi nga bulijjo olwatuuse nga mukwano gwe amutwala okucakala naye n'agoberera. Agamba nga bayingira akafo akamu era basanzeeyo abantu bangi nga naye atereera okulaba ekigenda mu maaso. Katabazi agamba nti ng'omwanjuzi abategeeza nga bwe balina abagenda okuvuganya ng'anaasinga wakwewangulira ddoola omutwalo mulamba ng'eza wano bwe bukadde nga 3 n'omusobyo. Welcome to Killer Karaoke, where talented singers have to try to perform while lots of really bad stuff happens to them. Offer the chance to win up to $10,000. Katabazi agamba nti olwawulidde obungi bwa ssente kwe kwagaana yagende yeewandiise akageri ensimbi bwe zimutawaanya ensangi zino, mukwano gwe n'amugaana nti tajja bisobola. The more everybody else will. I'm just trying to help you win $10,000. Let's hoist her up. Waasooseewo mpaka za kuyimba nga weewuubira mu bbanga, Katabazi kataakaabe ng'alaba ensimbi zino balinga ze bagaba obugabi, anti nga yatandise okukooka bano ba Kenzo oba ba Chris Brown toleeta. Mwana wattu Katabazi agamba nti ebyatandise ng'ebyokusaaga yagenze okulaba ng'omukyala ayimba bye bamunnyika mu mazzi ate ne batakoma okwo ne baleeta emisota nga bwe bagiyiwamu. Ekyewuunyisizza Katabazi bano baasoose kusoma mateeka nga tolina kulekeraawo kuyimba wadde olabye eki okusigala mu lwokaano. No matter what happens, don't stop singing. You got it? I got it! All right. Katabazi nga bimusobedde agamba nti yatuuse n'okwekwata ku katebe we yabadde nga buno alaba ng'obutemu bwennyini kyokka nga bo abalabi bafa ssanyu. Okuyimba kuno kuba wakati wa ddakiika 5 ne 10 kyokka we ziggweerako wama bw'oba mutiitiizi. Ebyokuyimba baba bivuddeko dda nga n'amaziga gakuwedde mu kiwanga. Katabazi agamba nti bagenda okumunnyululayo ng'egimu emisota gyamwerippyeko dda kubanga nagyo oluusi gitya obunnyogovu ne ginoonya kabugumu ku mubiri gwo. Oyo Katabazi agamba nti ng'ava ku siteegi nga baleeta omulala. Omulala gwe baleese yenna yabadde ajjudde bbaluuni ng'asigazzaako omutwe gwokka naye nga wagenda okuyita wonna wajjudde amaggwa ng'alina okugayitamu ng'ayimba. To stick to it and don't stop singing no matter what. Right. But getting there is going to be a little bit tricky. Ekyasinze okutiisa Katabazi omusajja ono babadde bamwambazza gaalubindi ezitalaba bulungi kyokka ng'alina okutambula agende ku muti gwe babadde basibyeko ssente nga ne ku muti nakwo kuliko essota eddene. But just remember, whatever happens, do not stop singing. Yeah.
bambi musajja wattu obwedda ye tamanyi ng'atandika kazannyo kubanga yabadde ayagala Nsimbi yogayoga wuuyo ng'atuuse ku muti. Wano Katabazi agamba nti yazibiridde buzibirizi nga taasobola binaddirira mu kujja ssente zino ku muti. Bw'atyo Katabazi ng'addukayo ng'akomawo kuno ng'anyeenya mutwe nga bwe yeewuunya ng'ensimbi bw'erina amaanyi. Katabazi ate tumulinde olw'omukaaga olujja. Wow, that was what I call entertainment.